Gasimbagane ne bannamawulire nkulamusizzaako omulungi awuliriza wasuzeeyo otya nno. Abakedde okukola ku mirimu Mukama Katonda bakwasizeeko songa zitambule bulungi, abawummuddemuuko nammwe tewali mutawaana, abafunye ebirungi mu wiiki eno Mukama Katonda yeebale, ate nammwe abafuniddemu emitawaana twongera okubasabira, abafiiriddwa abantu baabwe mu mbeera emu oba endala nammwe twongera okubasaasira. Njagala okusaasira ennyo abantu ba Kigoogwa, abantu abatuukibwako enjega y'Ekigoogwa, emmotoka y'amafuta bwe yagwa, naye waaliwo okulabula. Abantu abamu ebintu bino ne babitwala ng'ebyolusaago, naye abantu bagenda mu mbeera etaali nnungi, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekamwokya wano bayitawo mu Kisenyi, ekamwokya mu Kisenyi, olunaku lwakeeredde olwajja obudde obw'okumakya nga bukyajja olunaku olwokutaano, masannyalaze gavuddeko obuzibu ne gookya amayumba awo abantu kumpi 10 n'omusobyo, ebidduka omuli emmotoka ne boodabooda n'ebirala, n'abalala ne bagendera ku bisago. Bantu 10 kigambibwa nti nabo baaluguzeemu akaba. So twongera okubasaasira. Ebibadde mu wiiki Gasimbagane ne bannamawulire, nze Walusimbi mu studios ogikutuusaako eddakiika ziri 5 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya olunaku olwaleero lwa 6 ennaku ziri 26 omwezi gwa 10 omwaka 2024. Nkyalina Kyazi Rwomushana ne Siraje Lubwama. Ansokere wa Kyazi lamusa kubawuliriza. Abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nnyo olw'obulamu bwennyina, naye kankuse buno obulamu okusaba bonna abalina emyoyo emirungi tuyingire mu ssaala. Abasiraamu kye muyita okusiiba, nga tusabira abali mu Gaza, okusinga nnyo abali mu Jabalia camp. Omanya abantu abagoba mu mayumba gaabwe baze babagoba ate ne babateeka mu campus. Kakati ezo camp amagye ga Israel gezeetoolodde tezikkirizayo mmere, tezikkirizayo mazzi, ddagala n'amalwaliro bagakuba. Kakati naffe tusabe nannyini nsi bonna abali mu ekyo, abavuga ennyonyi, abavuga zitanka, abaserikale abali ku ground, emibiri gyabwe gye beegaane. Emibiri gye beegaane, baddukane, baseseme, ne boomera eddagala ate lyeyongera okutabuka, balwale emitwe, then bamanye kino kye tukola kibi, because etteeka ligamba erya nannyini nsi jagala munno nga bwe weeyagala. Tokola oli the one that you wouldn't want done to you. Tokolanga munno gwe kyotayagala kyoyagala, mukole kyoyagala, naye kyotayagala obwana obuto, abakyala abonsa toyagala bafune amazzi, toyagala bafune eddagala, toyagala bafune emmere, that they should die of starvation. No. Okay. Emibiri gye beegaane. Nina omukyala mukwano gwange, omukyala oyo ya Meria, naye akwagala nnyo, ayagala nnyo kuwuliriza. Amiina. Era yaŋŋambye nti bw'olaba ku Kyazi Rwomushana mundabire nnyo, era asoose kumbuuza n'aŋŋamba Rwomushana waali, nimugamba Rwomushana waali nateredde dda ntego mugiyita ki ezaamugula, wateredde dda muzaamugula. So bw'oyogera kweri bajja kuyomba, nze nateredde mweno eya Radio Simba. So Ameria kansuubire owuliriza Rwomushana yateredde dda, ojja kubanga omuwuliriza. Siraje lamusa kubawuliriza, bw'omaliriza otuwe n'ebyo ebikulu ebibadde mu mawulire ga wiiki eno. Abatuwuliriza yonna gye muli, balamusizzaako nnyo abafiiriddwa abantu baabwe, nga ffe bannamawulire twafiiriddwa Ssaalongo John. Ebika ebirango nga ne waba kubikidde atekamu eggono ate n'owulira nga oyimiddwa naye nga nkubikidde mufu.
naffe twala omukisa guno mubi kasaawa zino Saalongo John oyo nno nze mutwalanga mukadde wange kubanga ali ku mutala gwe bayita Nabuti ate nze ndi ku mutala gwe bayita Kitega yasala Nabuti kitegeeza mubadde bamuliraano si kubeera bamuliraano bannyumba emu kubanga abaana ba Saalongo John bannyinaze n'abaala bakulu bange n'abaala bato bange era naliyo ennaku bbiri olw'ebbalaza n'olwokubiri lwakuba saaziika tinalina okukomawo wano okukola ki ate nga ntwala n'obudde ne tunyumyamuuko naye so abadde mukadde wange ddala nga n'abazadde abamanyi naddala jjajja wange awe Wantoni we twabeeranga jjajja we yabeeranga nga so oyo ye tambadde ebbali ambeeredde ddala ku lusegere so genda maaso abafuniddemu nammwe Katonda abasaasire mubeere bulungi mwongere mwebaza ebibadde mu wiiki ebadde mu wiiki ekimu kikonyeeko kyekyomuliro omuliro ogwo incident yairinga yakutaano mu myaka ebiri nga amafuta gaggwa abantu ne bagenda okweyolera agakunkumuse naye ekizibu ky'amafuta nti bwe gayiika awantu otandika okuwulira simeero yaago ekyamagezi kuddukawo ate gakulukuta gye gakoma okukulukuta omuliro gugoberera gye galaze naye munaakomawo okola ki okudduka okuwulira abantu abo lindako abadde akyatuwa ebibadde mu mawulire oba tekibanga ku muwo oli n'agwa mu accident abasoose ku accident nga bo kye balowooza kunyaga the victims kye balowooza not to rescue the victims ne wano ekamwokya omuvubuka omusajja wa bodaboda eyanvuze ejjo nga ndeeta yanzije ku kagalagi kaffe kali awo ewamuyanja naye bwe yabadde andeeta nze nabadde sitegedde naŋŋamba kuba eryo likiriro oliraba eryo naŋŋamba abantu baafudde konze kiki naŋŋamba obudde we bukeeredde amasannyalaze oba gaabadde ki gasootinze ne gookya ate obuyumba obumanyi bwa migetteko naŋŋamba naye abantu balabika okuba nga baweze ne 10 abafudde naye nagenza otuuka wano nga ne newsroom amawulire egalina naye kyeyaŋŋambye naye abantu bazibu abantu mu kifo ky'okuba nga bataasa bannaabwe ate obwedda babba bubbi era kyava ŋŋamba nambuulirayo ne incident emu naŋŋamba waliwo ne accident gye nalaba ng'oli mu kifo ky'okutaasa omuntu ate amunyigabunyiza afiire ddala amuggyeko byayagala baasi yali egenda fotopoto njijjukira nagye nabiraba ku bifaananyi nabiraba nga baasi bwe yafugwa mu accident emigaate nga yona ejjudde omusaayi naye ng'oli emigaate gyetisse gya luuti nga ejjudde ki ejjudde omusaayi kakati awo abangi waliwo of course obwana obwayidde myoyo gyabwe ngisabira but bano abangi bazze nga badduka kunyaga ng'olaba oli alina n'akaveero n'ogenda n'ogula akaveero gy'onyaga amafuta bw'onyaga litemu ogenda kugijja musinyisimeka tesobola kugijja mu 15 because ge batunda ku station 15 so bw'oba ogenda kugitunda agakaveera lwafure 12 n'ola naye olaba omwoyo gw'okunyaga guli omwoyo omubi kati ebirole bibasika mwoyo gulimu okunyaga n'okubeera obubi nti n'abantu embeera yabwe guli mwoyo mubi it's a very bad heart kakati therefore kati tubasabire Sara bayigire mu kufa. How would we pray for them now? Mukama abasaasire bawummule mirembe ego mwoyo gulina okuva mu bantu bali Mukama abasaasire kati fe abasigadde nga tuli balamu fe tuba twesabira omwoyo gutuveemu that kidemoni kirina okuva mu seraba wombizi mwe kinagenda kirina okuva mu bantu ne bwe kitegeeza abantu okugenda n'ekyoyo ekyo kyobalaba kisindike mu kapa Eraisha yatta obwana obwamuvuma tojjukira because omuntu alina kubeera na mwoyo guno oguwa ensejja. Siraje tugende maaso n'ebibadde mu mawulire. Parliament ya Iyala yatandise okutuula naye ng'eri mu Kampala era President Museveni yagiguddewo order paper kuliko ebintu bingi nnyo omuli climate change okusinkana abasuubuzi balaba emiziziko gye basinkana wano mu Uganda balina bills empya n'okulayiza
bamemba abapya abalondeddwa naye bw'olaba sipiidi gye babatwalirako gye basula ne gye bava okujja mu palamenti esinga gye babadde balisirako abakulu abalala okujja mu Uganda yasusse obunene. Ekirala ekibadde mu palamenti mugundi mu mawulire President Museveni akoze gundi nene biri mu wiiki emu yakola ebbaluwa eri abazzukulu ng'agoba minisita gwe yayita part-time doctor era n'agamba Mululi Mukasa ateekawo amateeka agakangavula ennyo abasomesa abasawo abakola part-time oyo yamugoba nga talina gwe yeebuuzizaako era n'atuula. Ebbaluwa endala gye yawandiise nga ayogera ku bantu be abakutte abantu agala okuvunaana abantu babiri naye nga abantu bava mu State House. Omu bamuyita Abu Mukasa, omulala bamuyita General Poroscovia Narweisa. Nayogera gye nvuddewo Narweisa n'agamba nti yadde teyasoma naye patriotic nnyo asinga n'abaasoma era akozesa n'abaasoma beegendereze, naye n'agamba nti ekituufu kijja kuvaayo. Omulala gwe yayogeddeko Abu Mukasa agamba nti oyo akoze kinene okumuleetera abayunivesity abatunze kuno ebimu ku by'omafuta aga layisi era yamusinkana ewongereza n'amulaga omuzungu gwe yayogedde n'erinnya. Omuzungu oyo abamujjukira yali nnyo mukwano gw'amayumba. Noono Abu Mukasa yatutumuka ku biseera bya Sebaana nga amuwa diiri z'okutunda poloti mu Kampala. So agamba nti abo bapatriotic naye babakwata empola yadde abaagala bavunaana bava mu State House. Naye kati kiro yongeddeko kyaki diira w'okutunda plots ate n'okumuyita patriotic. Abantu tebamumanyi Abu Mukasa. Gw'omumanyi lwaki to benefit of doubt ogimpa no yonna kikuwadde dda naye manyi ayagala kubeera sure sittima oli gwayita patriotic tunda plots. Siraje genda mu maaso alaba Walusimbi ng'ali mu birala nga takugoberera tebalyo genda mu maaso Siraje. Ekikulu ennyo ekimutikidde wiiki kyekya amendment ebbago ly'emmwanyi eyagala okukyusa mu tteeka ly'omwanyi okukyusa mu tteeka ly'emmwanyi era byagenze okuggwa nga waliwo obukuubagano bungi nga waliwo akalulu waliwo akabadde opening nga waliwo abawagira nga babamenye nono waliwo n'abatawagira for the first time. Kinyonyole. For the first time. Kinyonyole. Kakati bwe speaker waba agenda kusa parliament igenda kusalawo eogana. I know. Kakati oli naawulira abawoganye nnyo. Kakati naga abawoganye nnyo the eyes ba eyes. Kakati bwe muyimirira muba muwakanyiza muyimirira mu kuwakanya temuyina kuyimira ate mu kuwogana muyimira mu kuwakanya then ne bababala. Kati waliwo ennamba mu mateeka gaabo bababala then awo ne bagenda mu division in the lobby mugende wali bababale group eyimirira endala neyimirira ne bababala mutwe ku mutwe fune namba yenkana etya. Kakati oba speaker yabadde mutuufu oba teyabadde kusalawo oba speaker yawulidde bulungi nnyo oba teyawulidde bulungi. Kati kyebakoze mu kuwakanya ng'ogyeko abayi ne bawangula then kati kigenda ku ng'ogyeko abalala nga Honorable Mpuuga Lopu eyagyeyo eddoboozi for the first time nga simulabangako yabadde Honorable Lutaaya. Kakumiro Kakuuto Geoffrey Lutaaya otulimbalimba n'emmere naye ng'otuwa butwa oli wano kusaavinga muntu omukywana Uganda tokimanyi ekyo ng'agamba Geoffrey Lutaaya agamba speaker era gundi neebuguma nnyo naye bagenza okumala nga muzeemu tribal sentiments akatambi akatandise okutambula nti gundi speaker
Charles Chris Obore yavuddeyo n'agamba AI abadde bagamba chief whip balina okuteeka mu tribal settlements bamwawulidde bikyamu sina kuwulira bikyamu wabula yagambye artificial intelligence njagala ku challenge nga senior wange atuko kinyonyola artificial intelligence oleeta amalowoozi agafaanagana kakati ebigambo byonna byenjogedde ku radio Simba emyaka 10 n'omusobyo osobola okugenda ng'ojja mu kimu n'okola statement abaganda balungi kati n'oteekako abaganda then naye abakiga babi kati ekyabakiga n'okijjako n'oleeta babi n'okigatta ku baganda nga abaganda babi kati kimwakoze mukyala Anitamu amangu ago mwina amagezi mangi kakati lwakubona esoose naye kirungi nti oŋŋambye kakati nange enchallenge nga senior wange Obole aleete ekituufu alete mu mwakijje we kyavu ate bigawo bikata wabadde bagatana byananga ne Joe Biden actually nze Joe Biden nali TVB zabadde ziraga live coverage of course ne ka silent moment yako kirabika kavudde na ku TV muntu nga ali technique enough very technical n'agamba there is a mistake coming oba already there is a mistake n'amyoti therefore kyotegeeza ntwalo ka silent waliwo kyetemutawulidde kati kyemutawulidde ate ku lwaki mwakyampurifiance kiruwa kye so artificial intelligence bakomyawo tera tebayongeddeko artificial intelligence osobola kugikora ne microseconds genda maaso oluvanyuma ensi ekuze Buganda caucus MPs ng'ekulirwa Honorable Muwanga batudde ne bawa ensalesale bwa lwakubi speaker okwetonda oba bakolewo political solution boji bagamba yeta Twitter bakiga nawe mujye olugezigezi kandi je emyoyo emibi wano bulijjo gamba abakyoli abakiga abaganda naye mukuliriza bitali omwagala kuleta bizo egulire lyabadde ddene eryo wa traffic omusiraamu yakubwa enkuba nga ku mirimu gy'eggwanga waki togamba wa traffic omusiraamu era n'asiimibwa abantu ab'enjawulo omuli ekitongole ky'ennyonyi kyamutadde mu kannamunkanga ne kimwetooloza Kampala labe traffic jam n'ebirala naye yasinze omusiima ye speaker eyatutte obuvunaanyizibwa bwa IDP n'agamba oyo mukyusizza ajjakolera wano ku parliament nga tewali walala wagenze era yafunye promotion nasimibwa abantu abangi kuba ne PRO wa police yamuleeta namutuuza mu ntebe n'agamba buuza ku bantu nibyekubya ebifaananyi n'agamba nti kati gwe oli exception naye n'agamba namwe mulabire mu police wa traffic munne eyakubwa oluyiye lugogo omukyala mukyala yawunzisa avunaaniddwa emisango nga tonava kukiri naffe tweddemu ffe tuvuga obubi ku bitaala byase mwana muyingira traffic jam mulinze omutamivu wa Rwomushana ajakola eki waliwo osanga n'omuntu atamanyi kuvuga muruka kati nga yabalaga ekyokukola na mwabakola jam mwabavuga obubi mwabayina empisa embi ku nguudo kati mutandise okusiima mwabali mamoloka ono bambi yayimiride mu nkuba ani agament omusirikale bamutweni yakwemera mu ensonga ekyokubiri mwanda badde mukuba kerere gye mukuba kati government waba sirikale raincoats not even raincoats zokka buli kimu kyetageza kyaza era waba yajera bidde yawaka jirina genda bamusibe why do you deploy without gear bana Uganda tuvuga bubi ekyo kye kituufu naye mu kuvuga kwaffe obubi tetusaanye kutunulira ndowooza muntu omu already waliyo owa traffic owa traffic policeman atalina kugulu naye nga yali ku duty ye baamukolera ki ngali essaawa zino alina mukulaja nakufuna kugulu okuli artificial so balina kutereza mbeera z'abapoliisi bonna bino bya social media maba muvuze mu nyonyi jamu ne bannamawulire katukomeo Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi mu studios Charles Rwomushana ne Siraje Lubwama Gasemba yo president nga amazogama abasomesa tajja kubongeza sente kuba teziriiwo yamaze n'abawa ekibiina kyabwe n'akiwa billion 2
first lady minister wa education agamba mu living to your calling oba embeera mbi mumanye nti Katonda yabawa calling eyokusomesa. Mozambique wabaddeyo agebweru okulonda yaliko president na congratulating nga electoral commission tena langirira bivudde mu kulonda n'oluvannyuma yabirangiridde nga awangudde n'ebitundu 72. Kati abantu batandise dde okulowooza ku tiya gaasi abagamba nti okulonda tukwawadde free and fair. Ngibwe ennaku 11 okulonda kwa Amerika kubeerewo opinion polls zikyuka buli kiseera. Olumu ng'egamba nti Trump yali waggulu, olanga egamba omukyalo omuyindi yali waggulu. Mu America. I mean, mukyala mu America Siraje obadde ki? Naye amalala agava wabwera agakagwawo Israeli gyeri erumba Iran butwogerera kati n'ennyonyi ezimu eza Israeli zikyali mu bbanga mu Iran so kulwana kugenda mu maaso kweyongera Middle East. Naye ekikunu ekyo mulina okulowoozaako is a Strait of Hormuz. Nti emmeeri z'amafuta awo eziyita ennyingi, ekyo kimu. Ekyokubiri, so singa Iran egiggala oba n'ezirumba. Ekyokubiri nti wandebawo okulumba Saudi Arabia. If Iran was to retaliate naye nerugazia nerumba Saudi Arabia awo n'amalala, then gana amafuta gemwogerako litojja kusanga ng'egula $10 n'okusoba. Okay. Siraje tumaliriza. Ensonga gy'owadde ya kiteezi gundi bagimugobezza kyofa togabye contract ya Baganda Aigigi yamugambye tekiri procedure endowooza. Is the report out or bakyanoonyereza? Yagambye she should a statement. Era kyofa tagabye n'agamba kati sirina yakuteeka kasasiro yamulina mutwale wa Lord Mayor. Mbadde manyi yandi mutute wa Igigi. Ndisimanyi. Kubanga Igigi ye yafulumiza ensonga. Siraje, ensonga yabadde mu parliament olunaku lw'eggulo, ensonga y'emmwanyi. Simanyi kizze kiwanvuwa okuviira ddala tuwulidde Pineti, tuwulidde Vinci. Ensonga abantu bandyagadde okusooka okumanya omugaso gwa UCDA gubadde mugaso ki eri bannayuganda ku kirime ky'emmwanyi, era wa weeremereddwa biki ebigisigisaako ekintu ekyo okuyitira mu bitongole ng'ebirala ebigenze biddamu okugattibwa. UCDA eyinza okuba ne gundi obunafu bwayo butono, naye esingira ddala ministry ya agriculture kinene, era bano akatale k'emmwanyi kali so competitive. Level gye tutuuseeko tubadde tugituukangako mabega ku bungi bw'emmwanyi bwe tutunda ne ssente eziyingira mu ggwanga, n'omuntu wa bulijjo n'agifiiringa nti bwenfuna kase wange nfuna $1,13,000, that price tebangawo, eshootinze up lweki ekintu nti omuntu eriya emmwanyi gye balima ebugisu mu Buganda n'abaana banankole batandise zikoppa lwakubanga wakati waliwo akatale. Kati bano kibaliko nti bamanyi bano ba agency abatwala akatale akebweru ba trustinga nnyo bano senga ekitongole kino kitandika okuwandiisa abalimi b'emmwanyi bajja kwewala emmwanyi ezo ezisimbiddwa nga zitemeddwa bibira. Mulimu element ya climate change ate nga nene. Museveni okutuuka okugamba nti kati ngoba abantu mu ntobazi alengeddeyo akasente eri ba climate change. Yensonga lwaki nkugambye nga ndivyunga amawulire nti neyala climate change paper kweri era kitambula nnyo nti gwe ne bonaako abantu bangobye mu lutobazi tunesenkako nga balaba nga naye Museveni alengedde akasente ajja kutwala afuna akasente kali. Kati ate akasente ako bw'okayisa mu UCDA abagala okunyaga
abemmwanyi nga bayita mu gavumenti tebajja kafuna kubanga eno watchdog yabali bananyini katale kyova olaba nti World Bank bwe yatuwa ssente mu 2 billion 4 eza dola nga bagenda kustreamlininga coffee marketing board basaleka abamu balekewa abali competent ssente ezo bazirya after 10 years nga bagenze mu kooti government nesasulako 31 billion abakozi abamu abasalwako n'ensi bonna ate era ssente ezo ne bazirya nga bataddewo omuntu atalima mmwanyi gwe bayita kabonesa nga ayambibwako abaka advocate ssente ne zibulawo era waliwo lawyer yabayamba okuzijjayo nga atalikako percentage ne Bank of Uganda yazibawa ku speed netwala 1 billion out of 32 nga wagikoze out mu court consent that record is there kakati wezivaawo ne wajjawo endala ne zibula ono secretary wa finance gobi nga bano bagamba nti tetwazijjayo mu banka nayita abaali abakozi ba gavumenti abamu nga baafu abasinga nabagamba sente ezo nazibawa muzibuuze bakabonesa ne balooya be ne wabeerawo mu May last year but one constitutional court negamba nti bano babawe interest eya 25 billion bali abasasulwako oluvannyuma bwe tukola investigation tuzula zaali 75 ne bakikkiriza ne emyaka 2 bazanyiraawo bazitwala eno ezo nazo ojja kukakana nga bazikoze eki bazigabanye ekyuma ne bakijjawo ebugoloobi headquarters ne bakiwakana Nasani eyajira mu train y'eggaali ne basooka nga bamuvunaanye n'emisango wano egy'obulyake ku Buganda Road n'ateekawo agowa girls embeerera kyamaliriza nakyo kifudde kati n'ebyuma baabitunda abaabigabana bantu bali mu gavumenti muno katayinza ga nti kati abantu be bamu balina omutima ogwagaliza bannayuganda bafunye ku kasente akanene baagala basigale nga bafuna katono bamanye nti eyo Buganda nayo bagikonyezza Bugisu nayo bagikonyezza naye eyo teeka terikwata ku kofi ali mulango terikwata ku mata agali mu Ankole likwata ku Buganda wano kyova olabanga nti abantu bo balaba effect nti buno butwa nga Honorable Lutaya bwe yakoze eki bwe yagambye si kwagaliza gavumenti ekyo kiso okunagulabyo gwabadde mulundi gwe gwakusatu ekyo kisoboka teri atamanyi nti abaali abakozi b'emmwanyi tebabasasula nga te sente si za gavumenti era nakati waliwo ebipapula ebipya ebiri ewa speaker ng'abo bashangazi abakulembera balwana okulaba nga bafuna obusente zaabwe naye nga abasinga baafa naye nga n'ezaavaayo entono ezasooka ennyingi baazirya over 350 nazino ezaavaayo entono nazo bazigabana tebazibawa kese edduka negende wa chief justice ne bakomawo mu high court kati olwasembayo nga bagamba nti tujazibawa last Christmas senga muntu buwira account kweziri era bazeeyo ne ba petitioning nga mulimu Kimanje company mulimu kati bano nga bagamba muntu twale walubogo gwe tuwekakasa gwe tuwa naye tebazimuwa okakasa oti anti boddayo mu agriculture eri emivuyo bwegi tugenda kufunamu ngowe mmwanyi Charles ensonga y'emmwanyi eri mu mutima mulungi oba erimu ebigendererwa ebirala ensonga y'emmwanyi kati eyina elements satu the first element element y'etteeka etteeka ly'omwanyi kakati omwo mwali ebyobufuzi because etteeka ly'omwanyi eryo lyalimu n'okusiba nti bw'oba togwanise bulungi engeri gy'olina okukola lyalimu ne kuwa license there are okutawa license because our license ayina olukusa okutagikuwa ku nursery beds wamu n'ebirala now baliyombamu naye tebaliyombamu nga leero there was debate buteeka eryo naye but teyali nga bweri leero then waliwo neteeka eddala eriteekawo UCDA Uganda Coffee Development Authority now nze ndabamu issues biri mu teeka lino olwokuba nti UCDA eyina
omulimu gwoku making sure nti omwanyi gwotwala wabweru guli good quality therefore gulemu okugwa akatale olwokuba mutwalayo omwanyi mubi kankiyite bwendi Japan bw'olaba ekifaananyi kya moloka gye bakolaze ku mitimbagano ku zikompyuta ye moloka mu Japan gyakuwa simanyi oba badde okimanyi but imagine nti abannayuganda bo bomanyi nti ye Japan yandabadde akulaga moloka ndala yandabadde akulaga kifaananyi kira ate n'akuwamu moloka ndala n'okutagikuwa waliwo mukono waffe amuwuliza waliyo Simba asanasio kasule yatugamba nti abachina polisi y'abachina bwe bakuwaabira wabweru bwakuwaabira ku polisi ya China nti gwe omuchina wamubye polisi ya China ebeera nkambwe nnyo ku muchina eyabbye tebaagala the state of China teyagala suppliers ba China babbe ababagulako because kita akatale n'erinnya kyekimu ne Japan yo Japan n'okukirowooza ako tokirowooza ako kunyaga wano bakuwa n'omudaali ko babbe man has come back home kakati gwali omulimo gwa UCDA bw'obanga walaga samples z'omwanyi omuntu wawabweru agula omwanyi n'omulaga samples omwanyi gw'otwala according to the contract ye samples zino tuliwamu bulungi. Now I can tell you nyinza okufunira witnesses nga abakozi ba UCDA bateesa n'aba exporting omwanyi okuwayo poor quality that I saw with my naked eyes lwakwanti oyo musajja yabikolanga n'okufa yafa that I saw suga nti bambulira bubulizi eyo factory nagendako n'okugendako andakava nenkola ki andakava nenkira kata awe wali sente where there is money in UCD joyita corruption okukuwa license otwala omwanyi eyemu wabweru eyokubiri okukkiriza omwanyi ogutali samples because oli bwagana n'agamba guno omwanyi size samples ze wawaddeyo oba owedde business oyinza okuvamu because omaze okugradinga n'akubamu mu magutiya guno sigwe emwanyi according to samples oyina okukola ki kati awo wenguzi weeri naye kyenkyanoonyereza capacity ya UCDA okuwa bribes MPs yes let me tell you by the way by the way lindako katono owadde example ey'emmotoka n'ensi Japan ne China singa omuntu aba takoze kituufu UCDA terina license. Which one? UCDA terina license UCDA yegaba license bw'obanga wakutwala omwanyi wabweru UCDA yekuwa license naye omulimu gwayo is to ensure that quality y'omwanyi gwe tutwala wabweru mulungi to ensure that samples zewawa zolina okutwala gwe omwanyi gwotwala kati awo aba UCDA we balira bribes. That's where there is the kill. And I can tell you, suganti na ulira, narava. You get? Now, so that's why there is money in UCDA. Then of course, nursery beds that one you may not go on it so much, but the other one, because all your UCDA government license you, sigenda kuwa license ku this coffee. You get good guno omwanyi sigenda gukiriza kugenda oba oweddi. Are we together? So now that's why these guys are masters. Eyokubiri nto wa UCDA ba eteeka limugamba he can levy up to 2% of the value of coffee. Kanchikuvunuulire nto bw'oba badonye contract etwala omwanyi Germany ng'agenda okugula is Rwomushana nga contract ya $1 million gyolaze kati UCDA ina power to levy up to 2. That's what the law says. So it can levy 2, it can levy 1.5, it can levy 1.4, it can levy 1.
In other words, if a Uganda Revenue Authority, it now can live like Uganda Revenue Authority. Kakati bwe Walusimbi bwobanga osobola okujiwa bribe ng'omanyiganye nayo. If you have constructed your network where you UCDA, yeja gamba vali y'omwanyi wano ojja kubalimba. No bagamba it's not $1 million. It is 200 million. It's two. Oizo quite like 20% of the value. Two, notesa nabo nebakuwa lesa fee. Nebakuteka ko finger. Bwabanga tabakwagala nga bagala ovemu, they will impose on you 2%. And in a network in the political class, kakacho olaba njagala ogendo batunulire ku maaso ingeri je boogera because they babuuza these MPs what is the issue omwanyi gubanga sente nyingi nyo omwanyi you see let me explain this. I'm talking about the politics because Muwanga Kivumbi akitanga waliwanonga wendi when we are discussing UCD. We are going to mobilize Buganda efuke MPs abava mu Buganda, therefore Buganda efuke a political issue. Now, Minister of Internal Affairs, kankwicho kuleberako. Because Buganda, you want to pick it. Eina departments biri. The first department is police. The second department is prisons. Then a department of immigrations baji gazia nefuka directorate. Tuliwamu. Now, Uganda Minister of Internal Affairs, Customs yali Department of Finance. Right? Kakati Customs baji fura authority. In other words, oli akulembere gwanga babanga ali mbuyinza aina right to rationalize. Katugo chwanda bado omubuuza is kichi that you are trying to chew in your rationalization. Kulwacho gata bitongole, kulwacho kino kigazia, kulwacho kino kizayo director under the ministry, chwando bado obuuza. Now kakati bobanga weeralikirira emirimu gya UCD then gamba omwanyi baguwe directorate. You get now then you go into the structuring of the directorate because you see one is UCDA about the structure of the authority or golwanira UCDA because oyinamu ababo bano bonna bali mu UCDA nga bw'obalaba n'emirimu gyabwe Museveni bw'ayagala abatwala muki mu agriculture direct simanyi obuntegeera tu bw'obogamba nti mulabe because ye campaign genda beeru tayagala bafune sente bw'abanga nabo tayagala bafune sente ne mu UCDA asobola okwateerayo abalabe because yabateekayo. The only thing chamber denda bamuteeka lya UCDA that coffee processors babeera ba member ku waliwo nga bwandise structure ya UCDA but they ku board, yes, by member ku board. That is the only area where you are represented ku board. I'm talking about processors mu Buganda ono simanyi bameka abantu badde batuula ku board eyo. Now who appoints the board? It's still the president. Tosobola kubeera ku board zezo nga president tokoze eki siya kulonza ne bwabeera minister, the minister will advise the president. So still control of government, whether in authorities or whether directed under the ministry by ministry together department so directorates is still the president. Nakati ngabo gamba you the army nebo government kateje balikola authority it's still under Ministry of Defense. Even these authorities you see the most important person ku mwanyi ye mulimi nanyine mwanyi. You simanyi obuntegeera are you discussing the value chain system? So omwanyo ono alimu omwanyi omuyigiriza kugulima chochoganto mulimo gwa UCDA kumuyigiriza government yebayigiriza okuvuga emoloka. Don't you have drivers here? Bona agula basi you will need a driver. So bobo government take authority okuyigiriza abavuga. You can also learn privately. So if you think into omwanyi mugufunyemu value nene nyo, then you put an authority, put a unit ngeri private yigirize. And I have seen Chiwanda
uno number 4. Yes, number 4. Amobilizing abalimi Buganda, na mobilizing abayine eddagala. Yes, n'abalimi n'akola those shows. Those the Prime Minister Nabba. Yes, ne bakola emyoleso ng'omulimi ojja n'oyiga engeri gy'ogenda okulima. N'oweddagala najja n'akuyigiriza. So you can learn these things. I will give an example. You don't know. So when manga bakulima mwanyi, you know, get an knowledge because it's about me. You get so go omulimi bwobanga omanyi yagala genda mwanyi and you want to have 10-15 acres investment gyogenda okuteekamu, go and look for knowledge, and this knowledge osobola okugifuna publicly, osobola okugifuna even privately. Now one omuyina institutions including Mengo egamba emwanyi telimba kigiremesa kyo okuteekawo ka unit of specialists abagumanyi ne kasomesa abantu how even to do it, by the way, including the entire value chain system. So why would politicians then make it an issue? Chawaji call the issues because tebaina issue. Issues are with chai ganga ya chagwana zeba dezimbera okatebana bakufuna neba banonya issue because bamanyi Museveni ayagala ku rationalizing departments kati wano tsobola okutambulirawo. Why? Because balowooza abantu baabwe tebalengerera wala. But one day baja kulaba balengerera wala ekiwevu kigana okusituka kasasule gana okusituka because enkuba yatonyi. Gasimbagane ne bannamawulire tuwumulamu nkomawo ne Kateregga Musaaza tova. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios, Kateregga Musaazi DC wa Butambala, nina Lukyazi Rwomushana, Bowazi naye gyali akuwuliriza akwagala nnyo ate ne Siraje Lubwama. Namusa kubawuliriza mwami Kateregga n'ekirala ensonga egenda mu maaso njagala kutandikira Rwomushana wakomye erekawa omulimi wa Kateregga zakereye iteeka lyaffe tebabuuza nga mukiriza ono si mwami Peter Kibazo. Sebo netondo okukeerewamu abatuliza mbalamusiza bafunidde mboza yoza abafiribwa ne basasira banange basasidde ab'ekite aba twali twakazeeka nayo nno omwana wa muliranwa wange ab'ekigogwa ne birala ebizze bigwawo ate ne waffe ekyanteye ebuddu mu mutuba gwa Kateregga Luguma naffe tufiiriddwayo mwannyinaffe nalwadda baneesijja kusobola kubeera nammwe ko ate bwenva eno nzira Butambala mu bintu ebirala ebitongole. Nebaza bannange okubaganya ebirowoozo ko babadde bakubaganya wano. Kyensooka okwogera amazima nti emmwanyi z'ennaso taata wange bwe yafa bwe twali tugabana lwakuba bato bange abamu baali bato nnyo tebakya appreciating osanga ate era sikyogeranga naye bwe twali tugabana mu sharia bwe twatuuka mmwanyi neŋŋamba nze sijja gabana kubanga nze emmwanyi zino zampeerera kati bato bange bagabane nze ntandise okusimba ezange. Emmwanyi ze nasooka okusimba aba UCDA be bazimpa ekyo sikiinaamu wano nawala naye emmwanyi kitange ze yasimba tewaaliwo UCDA ezansomesa era taata yannyumiza taata oba jjajja bombi banyumizanga history n'endowooza oyo jjajja kuba awo taata yali muto nti bwe bawaŋŋangusa Sir Edward Muteesa mu 1953 waliwo kofi bumu y'amaanyi eyali gavana Saka Andrew Cohen n'ayongeza emmwanyi oba okuva ku ssente mmeka okutuuka ku ssente 6 ng'alowooza ti Abaganda bwe banaafuna ssente mu mmwanyi ebyokubanja okuzza Muteesa bajja bigira ki ssente baazifuna amabaati ne basereka ne baseresa ennyumba mmwanyi z'abala zino ne bazigula pikipiki amategula abamu ne bagazimba naye basigala Muteesa bamugira ki bamubanja. Kakati omulala eyafuna omukisa yali Ben Kiwanuka mu yoserefu gavumenti ye ey'emyezi 9 mu gavumenti eyo ate era nayo waliwo buumu y'emmwanyi ne bazijja kuzirya ssente 6 ne baziteeka ku siringi 1.5 buli raatiri. Ate oba teye yali wa mukisa mbi amangu ddala nga gavumenti ya UPCK wayo ekutte bulungi
ebbeeyi negira ki ebbeeyi nekera beni yakuba enkuŋŋaana ennyingi olulala ndoozi tororo omusirikale gye yayagala n'omukubira essasi nga tabuulira abantu nti eri ebbeeyi ebweru yagira ki ng'akolokota gavumenti y'obote nti esudde ki esudde mwe naye ate nze bye batanyumizaako bunyumiza ye coffee boom ndowooza yava mu 75 okutuuka nga mu 77 eyo esobola okuyamba bini okusavayivinga despite natti zonna ze baali bamugize eki ateereddwako ze baali zi Honda Accord nezioke ne Kadafi yatuyambangako zi Honda Civic abakozi ba gavumenti bonna ne baba bangi ne babawo emmotoka zi Tata bus bino bitwateranga bus service yaliwo ebyo nebyaliwo tewali UCD then ku Obote tunalabira ddala coffee boom era olumu nga tutwala obupapula ku ssomero crop finance sente buzabanga tezinnaji nga eyo check oyingira buyingizi n'osoma kubanga headmaster akimanyi nti sente olunajja nga bagira ki nga basasula tewali UCDA so in fact UCDA ezendi na mawulire era nzijukira nga bagezaako okujjawo coffee marketing board abamu nga bagamba coffee marketing board ejibweko enkizo si ebeetunda yo kyammwanyi ebweru era ne bakkiriza ene yaba eya Erigonian ene yaba eya Nandala ndoza minister wa Pakabulo yakkiriza cooperative nga 5 okutunda emmwanyi ebweru sijukira nti yaffe Masaka yali mu kubambudde obundoza twatumaze okugwa so ekyo yali entandiko then bagaa nti tuba tujjeko coffee marketing board enkizo nti weetaagawo ekitongole ekinaakolanga ku by'omutindo kwa n'ebintu ebyo abazungu be baabituyingizaamu nga batugira ki nga boogera okunafuya gavumenti za Africa ennaku 3 tuzimaze wano emunyonyo nga tuli ku bya bulamu naye minisita waffe ow'ebyobulamu alina bye yagambye abatuwa obuyambi naga wano mu Uganda tunyumirwa nnyo tuwoomerwa nnyo oluwombo n'akatogo naye bw'oba otuwa obuyambi atereka kutuweerako obukwakkulizo temulina kulya luwombo temulina kulya katogo nti tulye ebyabwe oba bo bwe bafumba kakati bajja ne balaga ti ebitongole bya gavumenti biba bibi naye nga mulimu ebitongole bya gavumenti ebiba ebirungi oba ebikola obulungi ate naffe mu kifo ky'okukola bali baagala liberalization gavumenti ereme kuba na nkizo ku byanfuna wabula ebenga evuganya n'amakampuni ag'obwannannyini bano bannaffe be baawa okukola ekintu baagifula privatization gavumenti okwetundako byonna gavumenti esigale ng'emikono gyayo misibe ekintu ekyo kyali kikyamu so ekyemmwanyi nakyo kyali kigwa mu tulubeero so bwe tubanga abaaleeta emmwanyi wano tebaali UCDA ne bajjajjaffe baziina ziri ze baameketanga bwe butuwa nga twalina coffee boom mu G5 mu G6 mu G7 mu G8 nga tewali UCDA obanga lilinga tukyalwanirira wano nga bannaffe bakyalwana tuve mu nkola eya movement nga bagaa nti eddembe ly'ebibiina zaali kyali Sonyanga Oboyo ng'akyali objective yawandiika atiko naga lwaki buli muntu bw'aba azaalibwa tabaako akapande nti akapaapi nti wa DP wa UP soba wa Kabaka yekka nti weriba ddembe eyo zaali teriyina kugira ki so nze ku lwange engeri gye ndaba ebintu ebya UCDA gavumenti bw'ebeera binti kati mu mbeera gavumenti esobola okukola ebintu ebyo obutereevu twakula tuyina pida nge kola bulungi enguudo ndowooza ebyentalo bino bye byanafuya pida ekyavaamu ne bagira ki ne bagaa nti bateekewo ebitongole ebirala mu kifo kya pida eri bwe tuba nga tuzzaawo pida yaffe nga bwe twali tugimanyi ne Buganda yayina pida eyaayo kiyina kuba kibiki nze ku lwange mpozi kyempuliddemu wenzikanyizaamu ne mukulu Rwomushana kwega nti maybe eri ebeere ng'eri ku level ya directorate era kyensuubira nkisobola okuba kityo ekirala okugandawaza UCDA ekyo sikikkiririza kudda kubanga UCDA etandise endaba eyasooka okugikulya baali bamuyita Bukyanayandi oluvannyuma ne bamufuula minisita w'ebyobulimi
kati aliko yamulemi sirabangayo Muganda afunye mukisa gikulembera simanyi oba bannaffe abeebugisa oba ab'entoroko ndi ku bitundu ebisinga okulima emmwanyi baali bafunye omukisa n'olwensonga eyo siina kabyogeremu kati awo ng'Omuganda nti UCDA ndi musaayi ngifiirako yaffe gaani yesi bampe emmwanyi nga bwe baaziwanga bala era kuba obwo bwali buvunaanyizibwa bwabwe era beebale naye si kitongole kyaffe waliwo n'ebitongole mukulu Ssebunya ate nno agenza agondo w'ekitiibwa yayina obujulizi nga UEB UEB ey'amasanyalaze ng'etandika ne makampuni ago agawerako agali mu kitongole ekyo ekya Development Corporation nga Buganda yayinamu emigabo ne UCD yatandise juzi nga Buganda tekyaliwo so Buganda ekiba kijje kubye ekifuba n'okulwana okufiirawo joba nti UCD singa yali yatandikibwawo Muwanga oba Muteesa ogamba koditi awo nawo sigiraki naye njagala kumaliza ekirungi Honorable Muwanga ze mba kulaba wano omuntu atendoza ku mukutu ogwo naye kwali ng'aga nti bwe baabadde eno nga bagenda basinkanye speaker president n'abakubira essimu nti ne boogeraganyamu ne mukulu Muwanga oli ku lutiki wa Muwanga sinnagamba nti byabamwogerako birungi nnyo naye oba oli awo atayinza okuba ng'akoze fair assessment n'aga nti Buganda Caucus yadde eyina okukozesa omukisa ogwo okusinkana president bamubulire si n'ebyo byokka nti naye omukisa gwabagize eki naye kirungi azze omukisa gwabayise wano then nsebyayo ekya speaker waliwo n'omulala antumye eyo naye sindowooza yange naye antumye ngambe Honorable Muwanga ono ne Aisha Kabanda ate nze ba MP bange nti mwalaze temwatandikidde ku hardline tabalaje babadde bagambira nti speaker alekulire mwenga mwamutereddewo ddala soft landing nti gwe kasitogira ki kasita weetonda era waliwo ayongedde nti kati ku Mande mumutwala mu Bulange agule tikiti z'omupiira gwa Buddu ne Kyaggwe za bukadde 10 Gasimbagane ne bannamawulire essaawa ziri 5 zennyini kamalirize ngende waona lebo akasembayo Obote yakuba lwali ng'alaba Abaganda bapretendinga ku muntu afudde bamwogerako ebirungi byokka ebibi ne babirekayo ndowooza era naye abakkiriza Abasiraamu n'Abakristaayo bwe bakola n'aga nti good Muganda is a dead one naye angera Abazungu gye baatukozesa nga bacolony agents fe Abaganda tukyayina era olutalo olw'okwerwanako okulaga bannaffe nga kitegeeza nti osooka kufa n'ofuuka omulungi lwaki tebagugana nti oli mulungi ng'okyali mulamu anti oba tikyali yeebuuza naye ne bamutegeera bubi tukyayina olutalo lunene okulaga bannaffe nti ffenna tuli bannayuganda ffenna tuli baddugavu ate ffenna Abazungu baatukozesa oba oli awo ne sipiika bwe bibanga bituufu agwa mutulo naye obuzibu bwe gundi ye oba olwakuba naye yava sayidi eyo Public Relations Department ye abantu abajjudde mu bonna ba opposition bayingidde juzi movement abo bennyini bayinza okuba nga bagendayo n'obugirita system obugisa oba naye ebwentyo bwenkiraba Honorable Muwanga ensonga ontegeezezza emirimu olina mingi yes kakati mpuli kyasimuulidde ne Katerega muwulidde emmotoka gye mbaddemu tebaddemu ka radio nzijjidde ku bajaji okusobola okutuuka wano okusokera ddala kansoke nzijewo kino emmwanyi si ya Buganda era betwogera ababadde ba campaigninga abataagala UCDA we babadde mu campaign eteekawo endowooza nti emmwanyi kirime kya Buganda esinga businzi kugirima by how many no please allow me make my submission omanyi nakulaba nawe bitaputa bubi emmwanyi si kirime kya Buganda inherently Buganda esinga businzi kuba nti ekitundu ekisinga okuba n'emmwanyi ate
ebitokera at one time ffe twali tusinga okulima amatooke ne leero ankole yekola ki yesinga actually abantu tebatamanyi Buganda beba tesinga eri kundeberebwa okwenkana ne Western Uganda mu kubeera n'ente nyingi because abantu abamu abatunulira Buganda bagitunulira Butambala Wakiso Kyaddondo ne bwoba otunulidde waba Kateregeno ebukoma Nsimbi Sembabule Salagenda Gomba genda mu Kato corridor figures nade bazimpadde naye sizimanyi bulungi betuba tetwenkana tusinga oba tuli kumpi n'olwekyo ne diary twabadde ffe tugirwanirira kyekimu era position yaffe naye kiba tumazeemu amaanyi ku diary benyini abava mu bitundu ebya diary be bayimiridde omu ku omu naga nti ffe diary tetugirabangako tetugyetaaga teyina mugaso ate nga baga fate fe abatale ffe be bannannyini mata ekyo ne kiggweraawo ekyokubiri UCDA ekola mulimu ki mu equation eno fena tunajjukira nti abantu batema ku mwanyi mu Buganda ne bazikola ki ne basimba vanira katege kyaliwo abantu nga bakuula ebikolo byaki emakisa basimulawo emwanyi ne basimba tu emwanyi ze tuyina tons tezibadde okuba waliwo coffee boom tukanya nekyo nti emwanyi obungi kati ezimerebwa actually ze basimba kati ze za coffee boom kubende kwa ye mwanyi yavudde ku 10 negenda ku 10 meka 3 olwokuba kati akatale kakoze eki kaze ezo tezinakula so twava tutya ku million bags 2 okutuka ku million bags kati ziringa 8 ne tuva ku million dollars 2 kati tuli ku 1.4 billion is a dollar bwebu the trillion nga meka 5 intervention bitongole bingi bitaddemu amaki amaanyi UCDA yajjete okukyusa emwanyi ne research omu ku UCDA si yamukola naro yamukola Kibirige Sebunya n'abalala nekino ekitongo kye kyakola kyagenda ne kitekawo campaign eyokukola endukwa nursery beds okay emezezo olugaba ziteki emezezo ne taking an extra care no emezezo zendukwa zemwa nursery beds emezezo zemwanyi ne taking care esimba nti omuntu tufune mbuli bitundu emezezo zemwanyi eza variety nungi kati coffee yield ne yeyongera obuki obungi ne quality y'emwanyi ne yeyonga kubanga emwanyi quality yayo etandikira okuva ku muti gwosimbye engeri boji kuzizaamu engeri boji fuuyidde netaba kawuka engeri gyoginoze nonoga emwanyi entuufu engeri gyojanise nogikaza mu nkazi entuufu engeri gyogitereseemu ebyo byonna UCDA netakawo infrastructure n'abakozi 7 bokka era emwanyi yaffe neefuuka etundibwa ebweru kyekyenjawulo era nefuna certification okuva ne accreditation nti betufuna stamp ya Kateregga ku nsawo y'emwanyi nti emwanyi nungi fe abanywa tetweraliikirira gye bayita accreditation nti abali because bali betutunza bebatulaba baga nti Kateregga kyova ebitundu ebiriko ISO product ezimu bwogirabako ISO fena tunywa amazzi ne waliwo gwonywa nga tewesise saga kwogera kampani z'amazzi zijja kunywa bwolabako kano bwolabako Uniriver mu kutunda product zino zetukozesa manyi bantu bangi nnyo product zaabwe zekozesa creams okwesaza enviiri biki bamala kuzikakasa nti zaki za Uniriver bwolabako halali fe abasambu olabako halali ngoyagala kulya nyama olya n'omutima gumu unagendako China nga bakulagirira halali restaurant eririwa gwemanya abachina n'embizi n'ebintu byabwe bagitundanga sajja bali bagenda ngaga waliwe wali restaurant yaki eri halali auto webuza na kwebuza ani yasaze enkoko
So UCDA mu equation ye mwanyi ekyo nejje kifuna what the other players were there kati bone of contention evaawa kangende specific look kumara abantu babitaputa Buganda caucus fetwa tugamba nti best practices mu nsi yonna teri batunda mwanyi nga bayita through ministries olwa petitia olwa ebyo obulombolombo abantu bebekwasa ministry ine ebintu ebingi yimbagatanye ebintu ebingi tesobola kubeera ne care eyo eyenjawulo eyo okakasa yepoze juna ne kudare kwafa abatula dare tunya chocolate tumujja bweru Uganda tekedwa ngo ina amatage tuyina okugenda ku level ndala kwafe tubitunulira wano chenje chini ne mwachi no zitwala ku level ndala nga fe tugamba UCDA tevao oluvanyuma nnyo lw'okusika omugwa position ne zijjanga ziriezi biri nga bali bagamba nti tugitwala mu agriculture fenna ne tukkaanya ti mu agriculture teri busobozi okitegedde ti ministry of agriculture nga bweyimiridde olwaleero okutwala UCDA ogitwaleyo bepa ogenda kutte mwanyi ya Uganda government ngega nti mu myaka 3 tujja kwa tukoze nteekateeka nga ministry of agriculture esobola okutwala ki UCDA nzuga nti okay fine bemba kyekyo mu myaka 3 wajja kubaawo parliament wajja kubaawo government bemuna amala okukola enteekateeka muleete etteeka mubitunulemu but don't dissolve kakati kangende ku integrity ye bone of contention tuve yenu je twademura don't dissolve UCDA now gwe mu myaka 3 otugamba nti ojja kuba enteekateeka neffe tulaba buli bubonero bwe tulabako twakuwavanira omutuusizaawa obadde n'amajaani ogatuusizaawa obadde ogira embuzi mu bantu zituusewa byonna bikulemye n'ebyennyanja birina desk mu agriculture okay okufunamu embavu president yasindikayo maje okutereza ki ennyanja toyina na kimu kyotaddeko mukono bwoti kyotubulira nti wali okikoze n'okiggusa toyina product n'emugwenga ministry ndala zonna teziriko bitongole joga nti eno nagigula nenjijjawo nenjituusa ku international market era nenjiwa certification ng'etambula toyinaawo neki nebito so ng'ekitongole kya agriculture gye tutwala ne government by the way nekkiriza tegenda kuleeta authority endala gye bayita national food and oba drug nga bwe kiri mu America eyo authority eyo yejjo tunulira ebirime biki byonna nenge zina directorate expertise bafune n'emisaala egyegasa n'abakugu abegasa n'okola ebyo government tennabikola kakati nga kyo kyetwagala okukola once bitten twice shy Ethiopia yakigezaako negamba nga balina era olugezigezi nga lwetuleeta wano ne Kenya n'ekigezaako mu myaka 3 emwanyi zaayo zaali zimaze okugwa akatale negetwega nti mu kiseera kino abantu we bafunidde kasente ng'emwanyi waliwo coffee boom ate mwe muteekawo gambling ku mwanyi mukikolera muki mu mutima ki and ate basically nga ffe tubagamba nti bemba mulowooza nti gwosobola okuzaala omwana okitegedde omukazi tusoke tumulabeeko ng'agenzeeko mu nsonga let me be as crude as that bw'ono mala okugenda mu nsonga tunaakufumbiza kati negoga nti ffe tumuweeyo okitegedde oba tanagenda mu nsonga muba bantu kimmwe so that was a bone kati njagala kuba awakanya ekyo era nga ffe tugamba don't dissolve UCDA era argument yasooka mu kakiiko abagenda ne basinkana president yali nti UCDA ne DDA ne NITAU zirinde emyaka emeka 3 nga tezinabeera rationalized kati bano nga bagamba we rationalized and get ready gambling eyo gye tubaddemu buli kaseera yereetedde bino byonna Katerega byaleese ebitongole byaffe ne bifuna obuzibu kati tubagamba nti
be mutafune busobozi na capability eyo mu myaka 3 ate ne 3 jabadde ku scientific formula ki bakula jibere 5 oba 2 oba 3 oba 10 kakati you can't gamble we muja billion ya dollar obu trillion 5 katere gova nze nawe obutaukana ko Siraje we Kampala nono gwe tuva mu byaleyo oyitayo olwaleero embeera ndala abantu bakyamufu kamala. By the way Bukoma Nsimbi badde tanso okulima mwane wa mwesemba buli emwanye nyingi sikubanga waliwo prices zino so tugenda kati era twagambye abantu bemba mugamba yes egombololemu kakati njagala kubagamba nga twaga nti oba mulawuza rationalization luyimba tuluyimba ne kumufune kumbaga kale ne national oil nayo mugi rationalizing ati mugamba eyo ye trend eyo ye nkola tungatwaga nti ne national oil because fe twabaze ne twali akaterege gwanga nze ndi wa figures nga tusigning the oil agreement Uganda gana mafuta gola tukuba jejere bugona gona oil boom ka percentage aka Uganda mu myaka 25 tugenda kwa tufunyemu bilioni 2 mu myaka emeka 25 bilioni 2 eza dola neyo bali babaze ti amafuta gale baro eribe gula dola meka 5 olwalero baro ya mafuta averaging ku 10 echa dola kitegeza jejjera buye nagola ba ku mafuta nolo para nabino binabiraba ngudo tukoza bisawe lolololo ebyo binabe tutaddewo ku mafuta Uganda mu myaka 25 nga tutunda amafuta tetulinga Kuwait tetuli Saudi Arabia tujja kufuna mu billion dollars ana munya ku current market price bebana by the time we took a decision ya mafuta because tetuli viability ya mafuta yafe teri eri ku extreme eri kunjegego yokuba viable no butaba viable ngai commercial product emwanye gamba chikaterega emwanyi bwenebe efunye betuna batufunye 20 million bags of coffee zetwagala okufuna mu myaka emeka 5 tujja kwa tufuna billion dollars 3 a boom or without a boom ukitegede nga tutunda 20 million bags of coffee tujja kuba tufuna billion dollars 25 jiriye ja mafuta zino zijja kuba 75 ku 8 eza billion dollars nolwekyo coffee ku Uganda is a big deal okusinga na mafuta ate nzo mumwanyi asumani kivumbi jajjange wali wafu katega okolera kati emwanyi zolengera wansawe waka eyazisimba jajjange asumani erolengera ne nyumba ye bati ya okumpi je batasulamu awo mukinya jajjange asumani kivumbi yasimbe nyumba eyo naleke emwanyi ne lero tunoga nze samulabako naye mkije mwanyi yareka najikola ki najirako nolekyo coffee eyina kye tuyita infinite capabilities ekitagwa it's not a finite product ekyokwiri ku coffee nti coffee baba handling bwa bulungi muntu yasoko gaggawala nga government tenakola ki tenagaggawala oil ali ku trickle down government yes mubera n'abakulembeze balungi ab'omutima omulungi abafuna sente ne bazibatuusaako bebaba ab'omutima omubi zisobola okukomera ng'Ebola Angola mu Africa gituyita oil cash abakulembeze be bafunamu n'ebitongole by'abaki our point of view katisaga mubitegemu our point and the departure with the president with the parliament never economic think about era kintu akitadde very clear president nebe yakubiddeko kasesimu tugamba sa fe tukugamba don't gamble n'emwanyi gwe ministry yo gifule rede bwe neba rede wajja kubawo parliament mwenyinza obutaba okitegedde ne wajja kubawo kibayita ki parliament ng'ekyo kibaddewo leete etteeka ng'ekitongole kiri kyetegese naye emwanyi yaffe gye tufuna togitwala mu ki mugambo later on ebyabadde mwena mbimanyi tugenda okulaba nga the whole and it's true abayimiridde bamawu ne bajja nga basiga tribal card yomanyi ffe colonial accident lololololo azifu abaganda
biba colonialist abagenda ne bawamba abacholi Gati, you see the problem. Tebali bachifu. Nenga these guys hatred yo nayo naba maunasi omanyo akasajjo bakacha wa Baganda. Ate twakawadde no mukaze nako zino. Naye kasiga kigamba kakati Abaganda bano kati n'abacholi batandise okulima ki emmwanyi nga tubagamba no UCDA tugireke nammwe mulime ki emmwanyi nga tetulaba wonso ensonga zonna ze baleese ku coffee ku cotton ku dairy ku mwanyi zaade tezikola ekitongole tekyetaaga nokiyimirizawo tetwetaaga gavumenti bw'oba oyagala mukireke baleveringe kafi ekitongole kyebezeewo already sente zikiwa gavumenti zisinga ze bakiwa okweyimirizaawo UCD cotton n'ebirala bibadde nkwa ku gavumenti bino kibadde kati kangende ku practical issue tubuza gavumenti ya Uganda bafulumiza level agenda okuba akulira emmwanyi agenda kuba commissioner mpuliriza ali ku US1 gono amujimanyi nanti ba director babajjawo highest agenda kuba aki commissioner ku salary scale ya government agenda kuba afuna batabe wa science agenda kuba afuna kakadde and no please ku level kwali banabanga commissioner yesanze nga si wa science titegeza nti wetaga wa science okubeera commissioner not necessarily but you can bajja nakirinda kigendako abajja kufuna 1.8 million buli mwezi before tax akakadde kamu n'emitwalo 8 bano wansi bano baba badde bakola emmwanyi zigenda mu biki bagenda kudda mu mitwalo 5 mitwalo 6 really government kino kitongole kibadde kifuna kibawo sente milioni 12 10 bakola omulimu omuki omulungi but bakizente emmwanyi etakaze tebagitunda ento toginoga kakati omwana oyo ogenda kumuza ku mitwalo 4 ku mitwalo 3 ebyo byebise extension workers aba government bona mu byalo gye bali tetubalabako government mwani yo kasiji yas operation wealth creation abamba gamba nti yagikola yalimo yagaba obulima wabuliridawa yagaba emicungwa giriridawa yagaba enanasi ziriridawa ati ngamba success ye mwani bagaga nti yaki operation ne operation wealth creation ne operation wealth creation yajanga n'ebirole n'ebirala bingi no driving factor kumwanyi therefore nebeera nti one market kati wano mu Buganda obwakabaka obutafaanana bwakabaka bulala with due respect to ekitiibwa Charles Peter Mayiga naleeta program ne kabaka mwanyi tekola terimba abadde amuvinga saza ku saza ng'agamba okay abadde sagala kulabika nga tripoke ne n'abalala nga balina ebiki ebirala abasajja abakiga bano Rwomushana nga garuga abayambako yagamba okukyusa abantu bekanungu abo bonna abakiga bano nga balabo bwavu bubatta balima kuno bakola biki nagaba ne twefumbe kuki ku majani nakola product nateka amajani nagaba amajani eyo government negano basasula negano sasula banasale bed biki ne tuina certification no ngojeke ya Sudan no amajane gaffe bitugatwala kati Kenya tugaguza abaina certification na accreditation okutunda baji era mu amajane ga Uganda high quality ne bateka ko Kenya kati mwaga mututwala Ethiopia. By the way, let me tell you about Ethiopia. Bebagambolinga mu Ethiopia gero studying government ya yemwanyi yali eziwadde omuntu omu ngeza Uganda penalty era baga kati kujjeko beba mujjako inaga sijja kutwala mwanyi za mwebweru so keriwo nefiyeyo nebyo webiri nti yo penalty betuba twa muziki ntana twagikubako tairo oba wali mu nsonda na yati akoze eki ali wali aswami ne barwabogo so the actual fear era wechuva nebyuma byemwa na bino byonna webiso government katerega mu abagirimu teyakoze good homework okwashwalinga now saga bantu to speculate koka
caucus twakoze buli ekisoboka to save coffee kulaba na Uganda. 2 ate caucus ya leadinze bulidinze twabadde n'ababu gisu era bwe tula ku list twafuna ababaka abava Lango Wacholi Ebunyoro babadde na factory ababuganda abamu bibatabaddewo era senga bonna bazze etteka lino twandikoze eki twandidire. That's the known fact. Nga caucus me chairperson sagala ba taking on because mbera nabo ba member bange. So naba abekwese mu bitanda at the hour of need nabo bajja ku accountingira abachi abantu. So betwagadde ne speaker tumunyonyola don't nga fe problem. Net basic question is sigala, should we rationalize after 4 years over to rationalizing kati tulinde emyaka emeka nga twaga no ekiri logical temu rationalizing tukola undertaking nga government eganti mu myaka 3 emwanyi zino ejja kuba ministry ya agriculture emaze ofuna buli kimu erireteteeka. It's logical nagenda okufumbirwa omero kakasa ti omwana gogenda fena katega afumbizaako ku mwana ogamba ndetera ku mukonda beko okitegedde mulabe yomugo muko atwala omwana wange watulu so honorable Muwanga nomulaba size omuko nagenda omukono ye naye kakaterega yabimanyi. So it was it is just this standoff is a standoff for common sense. See Nabirala, I want to summon common sense yabana Uganda. Later on we learned, you know, then it came ngabiri tribal. And our stand to the speaker without speculation. Pulideo and Gogamba bitaputa. Nze nchialinga oruchiko rulimu na abenare. Olina abanupu. Olina abatayina bichi bibiina. Sisobola kutwala radical stand from the word go nga sirina bo. Because bajja kunegana bagambe nti afe tetubikola ki tetubikiririzamu ebisoka tubisookeza fe Abaganda tulina empisa tuga nti bokola ensobi speaker osoka n'ogikiriza kubyenda bakumikutu takkiriza nti yakoze naki n'ensobi kyendowooza nti kikyamu tugamba speaker wa Uganda acknowledge nti one tosobola kubeera speaker ng'otudde mu ntebe eyo one effectively no mobilizing in a for side chichamu ekyokubiri tosobola kubeera speaker wa Uganda omuzindalo ne gukwata nga gukwata ogamba abantu nti banange abo aba tribe eyo emwanyi si ya tribe. Second njaga kutegeeza Abaganda abawulira Obole yagambye ebyo bijingiri no Obole mulalu Obole yavuddeyo no let me tell you mulimu ebintu ebimu wadde abantu babasasula kola PR budu PR tomujja nnyo ku mazima ofuna amazima engeri gy'ogawumba for our stand ku cha speaker one tetulowooza nti omuntu alina bias bwetyo akyasobola okukubiriza debate yaki ye mwanyi. 2 bias eri ku mwanyi yokka oba ogiri ku tribe kubanga mwetuli nemwanyi betusitabaawo twetaaga assurance nti gwe nyabo obukyayi bwe tobutuyinaako because tetugenda kwera ku kyamwanyi kuno you grouped us and Buganda for heaven's sake ababaka ba Buganda bonna si Baganda waliwo omusajja Buganda is a nation. Omuntu yenna agezaako kugamba nti Abaganda abo ng'oyogera ku Buganda caucus togitegeera omanyi gwe bayita Museveni Ndoboli Nyangole Muganda Nyongole we Silivia neyebala aba Muganda Rwakoja aba Muganda nja kuwa example nyingi Rwakoja aba Muganda obakwe naye Rwakoja. So at the end of the day Buganda caucus teri kubya tribe, we are above tribe. So tugamba speaker we gwanga in no uncertain terms. One, I know kwetondera eggwanga lino ne Buganda. Ekyokubiri ayina okukatiteeka lino twategedde
nti intention because speaker byadda tutudde yatuga nti nze mwogera byonna mbitegeera ninze biragiro bya president bino mbyogera nga nabadde nayo era naga nti sisobola kwogera naye amangu ago nakuya president ga chairman wa Buganda caucus president wuno ningamba president tisebu of course asose kumpita gwo mutuju nenga siri mutuju naye kankutolere salamu mukulu onzijeke ekyobutuju ne mugamba ogamba ki nga kati emwanyi zino bino wealth creation ife twabireta nenga okay sebe bebe nakutegedde fe tugamba nti don't rationalize don't dissolve because in the law clause 4 is the dissolution to dissolving a coffee development authority nga ministry tenaba ready tegeka ministry yo benebere ready bulungi ayina olubuto takubwandulu era omukwatako n'abantu olubuto mweruli onolaba nentefu abalunda olaba nti eno ebanudde egenda buli kabonero kabaawo ekibeere kijjabe olaba nti eno entesulirirwa leti teka teri tukuwagidde ku mateeka gonna goli by the way position yaffe nga opposition baba kyayagala nze high priest wa rationalization nga bano tebabikkiriza nitugamba NFA nze olukatega kati ali waffe tosobola butajjawo NFA kubibira byejjewo kimu ku kimu ne leero awo katerega woyita no mpiji region nga mugalwake tusima emiti minansi nti tulina okusimba kalitusi gwe yasoma obutonde tulanka kalitusi yawo omusajja n'aleeta tractor nga besigule enkonge ezandirose n'ebibira byonna byo nga NFA must go. Parliament yali ekiwakanya ne tugamba it must go. Bechakomyewo president yakanyiza nafa abamu abagamba NFA then nti egende nga parliament eganyi. So tetuli so irrational. Kuchine kyachi ekya rational. Era ne tugamba president tifete tukanya nawe. Fetugamba nti don't rationalize until don't dissolve. Because abantu nyaga okutukanga ministry ready. Okutukanga ministry tojjawo kitongole kino. Okutukanga ministry because abantu abalogole batwala rationalization tebakimanyi eteeka bye getuyisa tujjawo bitongole bino byonna tubijjawo emirimu gyabyo ne tugitwala mu ministry ndikati kitongole kino tokijjawo kubanga ministry tenafuna busobozi bukola mirimu gino so genda ministry ogiwa obusobozi obukola emirimu egyo oleeta etteeka tusoke tujjewo ekitongole njagala kufe ne president our tribe elidawa. So how does the speaker speaker wetate kona natandika kutu groupinga nti opposition tujina kubanga tuli Baganda extremely unfair of Nalongo Madam Speaker with the due respect but badda kuno taliwo we deserve tusobola mukkiriza to go with that. Kakati seba kalira ke nkutuma ku speaker mu UNESCO batu Abaganda abasoga katono nnyo sebo n'abagwere tuli bantu bamu ze tusegedde dialects speaker fetu wa muwasa tatuchawa ayina kutwagala naffe tumwagale ffe babba Abaganda n'abasoga ffe bamu nkomawo ne onale Muwanga tuyambire ddala ayambe n'abatuwuliriza abadde tunajjanga ko onale Rwomushana agamba nti ayina information giyirabirako nti aba UCDA officials abamu bakola bribe wali enguzi okuyisaawo emwanyi bwe batwa wadde tebakusemba n'agamba nga akozesa psychology of influence nti kirabika ne mu kokaseno walaba ntunula yaba MP kamaro kuumula mutokomeoneso omanye byo byonna ku luno nsobola obiddamu oyagala president mwasembyeyo oyagala na kino nkikuddemu UCDA tekiri kitongole kiri perfect nze jenva yes era sikola wano case nti njogera ku UCDA because kye kitongole wanseeyo no sogera ku UCDA simaking a UCDA ti UCDA eringa malaika UCDA erina ebizibu byayo ng'ebitongole ng'omuntu yenna omulala
challenges abantu abakola mu UCDA they are part of us. Tusula nabo tulya nabo eyo babadde bayole mwanyi z'abantu aba UCDA abo mu kwenforcing etteeka okitegedde mu kifo ky'obagamba ati muzaalike bulungi ne baziiwa wali ku kkubo. Of course bakola argument nti emwanyi wansi ojanise bubi benegendera emu omuzungu n'apiike because abazungu boleeta container nga bwomanyi tebajja nagikebera bakola random sampling kati omuzungu kagwa ku mwanya emu omusajja wano nadde njogera ne Minister Bright Rwamirama ono wakafe bwe bafuna okutunda emwanyi ebweru bwafuna akatale ng'atunda emwanyi nnyingi n'afuna omululu n'atandika okudilutinga ki emwanyi. Abazungu they just picked one consignment ne bagisanga nga yerimu obuzibu ne bamugamba gwe owedde. So UCDA badega nti emwanyi eno gwe gye mugamba tugikuddize olede ng'ojaniseeko obubi be baligwa ku nsawo eyo ogenda ku kye tuyita nti amata just ejiiko yaki y'omunnyo ettama ki amata kati oyinza kusanga munnyo nogande naye nga twagamba nti educate people temubayisa bubi nga bolaba era ab'ebyennyanja buli anything enforcement y'amagye ku byennyanja eresa obuzibu bunene nnyo so eyina ekizibu kakati biri ebirala bye bagira in this country ekizibu ekyagibwawo be bantu ababbi okulowooza nti buli akola abamubbi ti buli akola stand because for them they are thieves. They think everyone else buli lwayimirira bwati akola ki kiringa bwolaba omusajja omwenzi nalowooza nti buli musajja atambula n'omukazi abamukwana. That's a wrong thing. Ampuliriza omulungi tukomawo. Gasimbagane ne bannamawulire tukyagenda mu maaso ne program Gasimbagane ne bannamawulire katono nnyo tufunyemuuko obuzibuzibu naye butereezebwa. Siraje okusinziira ku Honorable Muwanga Kivumbi kino kirekawa ekirime ky'emmwanyi. Point eje gambi yabadde kalumanywera yabadde to rationalizing tujjewo UCDA kati oba tujijjewo mu myaka 3 nga ministry emaze okufuna obusobozi. President yabinge yabadde amatidde nti waliwo logiki y'obutajijjaawo butakozi nga naga naye kalagire Minister Bright Rwamirama ayogere n'abakulembeze ba caucus ayogere nange n'abalala tulabe oba ekyo kiki tukanyako era twabadde mu parliament nga tuli mu lobby ne Bright Rwamirama n'amatira view yaffe wanu nga yagamba nti ND ekiri ekitongole kisooke kijje n'ebirala bibyewo betwamatiza ebyo nagana naye sisobola kisalawo nga sididani president kugenda na position yammwe naye nga tukyali awo ate speaker ekiteeso n'aligamba kati tukitandikeko. Was that an act of good faith? Nze naawe kwa wabaddewo ebirala ebisobola okwogerwako okukyukanga ekyo so buli ekisoboka okukola okusavinga emwanyi ne president yamatidde nti kiri tekiri ready nga ffe tumugamba tokijjaawo. So history ajja kugamba nti we were right ne speaker she acted my chief mischief with a bit of mischief okuleeta ekiteeso nga final meeting final conclusion eno eyogera ku bino tenakola ki ne minister concerned n'akireeta era betwatuuseeyo ku nkomerero kati twategedde nti omutima yabadde naguli. Ekibuzo kiriko ti president nga amaze okwogera bino nga betumanyi yazzeeyo n'amukubira akasimu nagamba Abaganda abo so baba nete tujja kuvunaana atayogedde ono gwe tugamba ssebo ebyo ani yabigambye kwa president yabadde ku birala. Siraje ndowooza future y'emmwanyi ekyaliwo senga abagifunamu
banabeera omuntu omu ne bakomyawo eddoboozi wa Museveni nti byokola tebikola ki tebituyamba. President bwe yeesamba n'alifaalinga ngaaho nali Muwanga wagambye nti ndifaalinze ku lwa Mirama abanga omwami akumye omunnyu n'agamba genda ogusaba omukyala naye nga omukyala yamugamba dda nti togugaba. Kaakati Sebaggala bwe yagende wa Museveni ng'aleese Abaswisi yamusindika wa kuteesa nga Sebaggala agenda kufunako 5% nga gavumenti egenda kuteekamu ssente nga bagaba bannagana naye nga egenda kukola kasasiro mu Kampala Metropolitan muli Mukono ne Wakiso ne Kampala. Batuuka ewa kuteesa naye n'awa Mutabani n'asaba 30% swiko n'edduka. Museveni tiyaddayo katoyinza agamba Museveni tamanyi bifo kiteezi nga yasisinkana Seya presidential advisor n'amuwa ne green light. Museveni bw'aleeta oyo obuzungu Peneti yeefuula oluvannyuma n'agamba nti nze nali mubuuza katale yamanyi okumobilizinga ki akatale naye ng'amanyi mu Uganda munayinamu abantu be bannayuganda abaagala emmwanyi ng'ono yali CEO wa New Vision n'abalala abasobola okukola ki eriyo n'abalimi b'emmwanyi nkati ng'ebukomansimbi abalina n'ebyuma abaagala just okubeera supported ne bagaana. Kati wakugamba nti ngenda kubuuza ku gundi abaggwa akwejjeeko mu kaseera ako era ekimukubye essimu kwe kulaga nti akyayina influence peddling eri abawakanya ekiteeso kye. Wasanga bakatikira nti ekintu kyammwe kyayusidde ekirungi era tujja naye nga enaakumamu omuliro ng'ayita mu Anita Among. So ekintu kiri kimu nti abalimi emmwanyi n'abazifundamu balina kuzzaayo eddoboozi limu. Nti Anita Among baba mukongozi w'emmandwa emmandwa ya president kati ne president endowooza gye yataddeyo naye gy'ayina kisinziira kubanga bagenda okuggulawo okusimba ejjinja awo nga babeerangako mu trenches Museveni naye twamuwasa abasoga n'Abaganda Museveni ng'agenda okusimba ejjinja ku ttaka lino eriko specialized hospital eyagana okuva mu Musingi baali ba contracting roko ebeerewo nga yagenda okukolawo naye nga tebamanyi nti ekyapa tekiriiwo nga omusango guli mu kooti waliwo abalangira abawano n'abeebweru wawo ne kampuni yali awo yali wano nga naye ekirwanira. Kaakati kampuni y'emu y'omuzungu yali ebweru nga yita mu Alakand Company Advocate neewandikira roko ng'era ettaka si lyammwe lya kirayanti waffe mugeza ne muteekako project nga Museveni abuzayo wiiki emu temugenda kukola ki. Diana n'atuuyana omukyala ali concerned mu State House ne n'atuuyana out of the blue nenfuna crew nemba connectinga ku muzungu ow'ebweru nti alina ekyapa n'awandika ebbaluwa nga tayise ne mubalooya nti mukole gundi mupeninge boundaries so boundaries balonkinga okuzimba provided tujja kuteesa mu nsasule ki baba bakamala okuteesa bamanyi bagenda kuteesa n'oli kooti neesalanga omulangira ate wa wano yakola ki yenda nyini kyapa as we talk now yo project teyina kyapa ku government kikyali mu dispute kuba waliwo appeal. So Museveni ebintu ebimu bamuyita kuki kulitalaba roko yagendawo naye ng'etidde okugwa mu kizibu naye olwo oluvannyuma yabigwamu nakati ekyali mu bizibu yadde bano bagibairinga out kasita roko bannannyini abakatoliki bibaleeta okuzimba namugongo baavaamu kati waliwo roko kisaanikira naye nga waliwo abagyeyambisa okufoninga sente muki ne mu mwanyi bw'ekitabo kigenda okuba Charles. Ekikulu kyakutereeza ne tuwa n'obudde okusinziira ku mubaka ekintu ensonga tugiwe obudde. Simanyi ku bye wabadde otuwadde olina kyoyongerezaako ng'ojja mu byayogedde. Noonya issue. What is the issue? Bwempulira politicians nga bayomba
katono bakasuka mwakasukire mu nejjinja then manonye what is the issue so mpulidde Muwanga issue kijaleta one ekitongole tokijjaawo okujjako ministry ngeri ready no just when you are don't miss no, omuzina rokugo why you get the please first listen no. Bampadde njogere you know no. Problem join now is want to shout down people no I don't shout down you didn't so komalirize can protect myself can protect you began by shouting me down and I listened suwuliriza genda maso yazenga shouting down and I listened. So you should also learn to listen. But if you want a dialogue, you can have a conversation. You can put them on. So the game first finish the issue, then we give them. Yes, but that's how this people put this debate. One, that's never could give a call. I've said what is the issue. Don't gamble with coffee. So actually, Bobo Gamba UCDA. Egende mu ministry where ganti okofe egende mu ministry were ready. If you are saying it will be ready in 3 years, wait okujawo UCDA sibo kiri until the ministry is ready in the 3 years. Boshibanga show you get then chidde our position ziriezo fair our stand the best practices all over the world. Coffee is marketed through agencies. Not ministries. Tuvankugulideyo Brazil ani not through government ministries. No tugamba government tokola nsobi. Okay? Okutwala mmwanyi mu ministry. Abagezako kikola nga Ethiopia ne Kenya. Byaboocha ne bakizaayo eno. Nekyo kwe tugamba nti okay. Bobango yagadde ng'olira nnyo ng'oyagadde okukitwala mu ministry kofi tomuteekako gambo ministry sooka ogiteeketeeke ng'eri redde osooka oggyewo ekitongole kino otherwise tojjaawo kitongole nga ministry teri redde positions affe best case preference don't kyova olaba abantu kye bataategedde jjo okulonda kwa jjo etteeka lyawodde terinayita twabadde tugaa nti etteeka lino terigenda ku second reading gavumenti erikole ki betuba kubanga ffe twasinza akalulu jo etteeka twandibadde tuligobye nga terigenze ku second ki reading nga tetwisizaawo tteeka lyonna ku ki ku mwanyi kyova olaba jo wabaddewo stand off just kutwala tteeka ku committee ki stage kwaba ogitwala ku committee stage oba okkiriza nti katuyise etteeka ompuliriza Pajjo wali andigambye nti wano nga mu mateeka ku level lwaki awe mwatadde olutalo position ya era ffe tukyali ku kiri please president withdraw this law Charles gena maso so position ya caucus to the mistake what is the issue is it failure to summarize or what a failure for you to understand properly. I'm trying to teach you chovalaba njagalo ntegeere mpola be slow, relax. So kati nawe okyusiza n'ogamba okay esooka ey'okutakijjaawo bwe yaba teekole nga we are going for the second one because in politics you must compromise. In politics they compromise. I say we are going to the second one. First prepare the ministry so kotereze ministry olyokojewo because you talked about a clause. Yeah, is it close? Is it close? There you are perfectly right. I'm constantly perfectly right because in politics. So do we? So now that's why the bone of contention is. Katoga into against with the second option, because the first option, chaga best practices, ministry tetunda mwany does not market coffee. It's done through agencies. So will you do? Obana chompuli de way. So is it therefore right? Is it therefore right? Nto osobola okutwala omwanyi mu ministry but by policy
by policy n'oteekawo a marketing agency. Because omulimu gwa ministry is to do policy through with the cabinet. So osobola okutwala omwanyi because if the issue is on marketing, no, on quality assurance and marketing. Okay, let's also amend it. If the issue is quality assurance and marketing, osobola okutwala omwanyi mu ministry, because this one is saying saagala bitongole bingi. I think ebitongole ebyo byewe emisaala nga bwe bwagadde. So I want to rationalize. That's why the debate is. The debate on rationalization eri nti supervisor wo mu ministry at the director in ministry afuna emitwalo 4 emitwalo 6 is on a scale. Gwe no authority yo driver wo afuna emitwalo afuna million 8. You see the logic? That a permanent secretary in the office of the president, boss wa Kampala, under now the ministry, afuna million 2. Then driver wa ED afuna million 8. A resident district commissioner mu Kampala at the same level in structuring with the chairman, with the ED whatever it is. Because even if you put the ED at the level of permanent secretary, al million in Kaga, omulala in the same level, ali mtalo chenana. So I want to rationalize. That's the argument of government. Gogamba we agala ku rationalizing kubitwala mu government so ko bere ready. Unagamba kijeyo lero nze eri nzimbe. Now the issue is omwanyi gufirawa. Or can you have that room nga muji debating no amending and no later mu close appoint an agency with this? Now by the way, which kind of agency also? Again, look, marketing money in term and quality assurance. You also have to take a ministry because it's all about desks. Semanyo won't again. So ye issue genonya issue chain nene wo where you can now debate and agree or disagree. And okay, we have shifted. Bobo gutwala mu director under the ministry ngate tuyise mu agencies. Gutwaleyo, but when you are ready. Uli agamba kangutwale nga bwenkolaki nga bwenetegeka. Because tekitegeeza nti bano bonna baliwo abadde bakola other than the board. Because if by the way even UCDA has a board, you get assuming you served the board. Njagala kumpa issue lwaki kiriwe kityo. Kiriwa. You see kat Makerere University eri Ministry of Education. Tuliwamu? But no, the Makerere University is under the Ministry of Education, but is under the University Council. Katolia gamba sagala University Council ebenga yefuga Makerere University. Kigende direct mu ministry. Jagala kuteeka one officer anabanga afuga ki. In other words, that the vice chancellor reports directly to the permanent secretary. You get the debate because walochenda yo mu council ano sichakola ki under this arrangement. Yes, I'm talking about nkulete somanyo naleta this arrangement of which area do I bring you ne chancellor avao ne vice chancellor avao no musawa commissioner no kanjo yadukanya university ya Makerere Makerere yadukanyizibwa nga principal yanti chegambe nayo omujjawo ku this time omujjawo kukigenda okuba because you dissolve that university statute please chegambe ku substance and I've gone nze ndese kyokulabirako ate ndese ground gyemanyi afuga Makerere University is not the vice chancellor, right? Afuga Makerere University is the University Council. And the University Council Jifuga on behalf of the Minister of Education. Question erinti bobo kola University Council jikola otya. So Minister of Education is represented, business people are represented, I think even the District Council, where the university is represented,
the university students community Charles Akade maliriza anti you see because bintu biri technical twala mbali njagala mbikujireyo bitegere maliriza akade kagwayo therefore the UCDA in a board ngabwola ba UNEB the Uganda National Examinations Board area but byonna biri under the Minister of Education of Agriculture at the Minister of Agriculture agamba nze saagala kukolagana na board. I want to put an officer director under permanent secretary. That's why the debate. But let me make a comment on the issue of what you call tribalizing. There is no caucus. There is no caucus. I can say one indulgence. You see, argument here presumes the government have a universal policy into all agencies should be rationalized. Not. Their agencies is it about they rationalized. We are saying coffee should be one of them. Because rationalization about National Oil, National Tea, Planning Authority. You said you want NFA to go. No, what I'm saying. No, what I'm saying. There should also be another one. No, rationalization for government. You have the universal. Please. One way we are because of peculiar interest. National Oil Authority, Investment Authority. By the way. So let me make my argument. Kakati there is no sinakulira caucus. Jebayita Eastern Uganda caucus. Katerega maliriza please omanyikize bwekiri tumwagala bampisa Katerega maliriza kakati bwogamba nti iside oba interrupt me ate no bawuliriza bwogamba nti Buganda caucus nga tugise Central Uganda caucus. Central? There is a Central Uganda. Which Central Uganda? Wowo ita Rwomushana omugamba Western Uganda. Toyagala bakuyite Western esane yitibwa kitara. Nesabanza kyembadde maliriza nakyo. Okusinziira ku bikulu ko omukulu tajja kumala. Okutajja kubaliza okusinziira ku Mwami Rwomushana n'abalala katwogereko ssebo. N'abalala katwogereko. Okusinziira ku bintu mukulu Muwanga byayogedde nze ndowooza waliwo chance y'okutereza ekintu kino era ekirungi sipiika yabasindise yabaabudde nga tabawadde kiseera ekyo ekiseera wabeerewo okuwuliziganya era nsuubira nti ku nkomero kuba ndaba nti president ne bano aba Buganda caucus balina ni principle bakkiriziganyiza sipiika n'apapa bupapi kugenda mu maaso kati buno obudde bugenda kutuyamba naye nzijukira Kobote 1 ayina minister bidize yaleeta ne bamukriticizing ezitaaliwo okusooka yaleeta minister ya cooperatives and marketing nga ekola ku bibiina by'obwegasi n'okunoonyeza ebirimu obutale n'aleeta ne minister ya public service and cabinet affairs tezaaliwo okusooka tuyinza n'okuddayo biri bye tugaa nti ministry tesuubula eya cooperatives and marketing yakolanga ki wakyaliwo kyanze sobola okutereeza ebintu bino